tewali lutawo lugenda tuyitako zonna tugenda ziseesa Palasa akyagendera ddala maaso okubeera nga beeriisa nkuuli n'omukulu King Saha kyokka ate eno David Lutalo ne manejaawe nkugambye nabo ebyama byeyongedde okubeera nga bivaayo lwaki mbeera nkulwisa tutandikire wa Palasa okubanga kyali mukola King Saha nkugambye bikyagendera ddala maaso kati ne King Saha tatudde then oluvannyuma nk'olutalo lwa David Lutalo ne manejaawe ki exactly ekyabaawudde futwa ttima butaagaliza otagala mu kulaba muntu wano ku SMX Media timeline nalongo nabwire gwe nawe nalina ekizibu ekyenjawulo nga ndyagadde okubeera ng'oyambibwa mukudeko ku enamba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda sooka owulire waliwo omuntu nga n'ekyokulyawo ekiri nga tasobola kweteekamu ssente muntu n'omulaba nga apostinga nga alidde token ennakati ng'ali postingira ddala ensoogi teekamu ssente naye gozeteekamu ddi ensoogi teekamu ssente gobo otuuka okuteekamu birigo n'oteekamu omwenge n'oteekamu enjaga n'oteekamu akakoola n'oteekamu omubiri gwo ky'obugagga ekisookerwako soko nga tonna ensi giteekemu z'ogitaddemu naye tuweeteekemuko ku ki kyova olaba abantu bwe bansanga eyo nga nnywa champagne nga nkutte eccupa nginywa bw'omu bagamba nayo n'omwana because omubiri guno lyessanyu erikola ssente eziddako mu nsi omubiri gwo mweteekemu ku ssente olabike nga naawe omubiri gwo musanyufu kuba gwe gunoonya ki ssente yaman jakakasa abaduka yiterero nze gwe yabba nali mukozi nga mukolera si bwe kiri ndoza namukolera nga manager we okuva 2022 paka 2024 nenga nali ndudde naye okuva 2008 so ebimu ku byansumbye n'okunsumbuwa kyakuba nti adda ku linnya lyange nali esimulizaako ebisooto bye waawulirira kati navuddeyo ku bintu bibiri sokera ddala kutereeza linnya lyange siri mu bisiribbe era sirowooza nti ngenda kikola wabula nze yanziba kuba namukolera ate nga ne bwino omuyina kati ekyokubiri manja mubanja ssente zange ze nakoleranga obadde okimanyi nti ebyuma ebiri mu studio ye nze nabigula okimanyi nti nagenda nenkolera bwereere South Africa ekisinga omuluma ki kuwulira nti kati syagwa ddalu ninako wendi aleete bwino ku kintu kyonna kyayogerako nti akimanjako nze ndeete bwino ku byemmanja nze nakola omulimu gwange saayinaako limitation nze bwonsaba nti nno ompadde omulimu kyondetedde okukola kubeeza namba emu saakikola omanyi kitegeeza okutegeka shows back to back nakola kabisi kandagala 2023 nenkola 2022 nga nakajja nakola Africana 2022 nenkola nalonga album concert Lugogo Cricket Oval 2023 amanja ati otherwise nze sina kyakufiirwa bwayagala tweyuze sina buzibu yoyo anaatera kuwemuka kati kuwemusi kikyabuzaayo nze bye nasaba mukama nabi anaatera okunama kunze naye kujja kubaka kunama kuba musango na gulupa wa Katonda kati wuuya atuuse bamwagala oyo bamuba milioni 8 oyo ne milioni 3 oba 2 zisobola omukanula amaaso 8 ayinza n'okweteekamu omuguwa naawe abalimba takimanyi nti nina record ku show ze twakola nalongo ku milioni 2.8 ze nakola ku Lugogo Cricket Oval nandibadde nfunako milioni 2.8 yazimpa ku milioni 9.3 ze twakola mukono nandibadde nfunako milioni 9.3 yazimpa mukwata shows mu mannya ye yennyini zimubuze ate bazikwate mu mannya ge ye yennyini zimubuze yakola ziriwa yasemba ddyo okukola concert and whose concept nawulidde abagamba nga bwe yantambuza yankwata nengenda ku ssente ze eya tiketi ng'aginsasulidde oba working contract yajjanga yeziwa nasa nze namutambuzanga nze namugamba nga baagala ojje tuyimbe wano na wano kati baggalayo nga tagenda ye muntu asinga okuba omunnanfuusi mu nsi muno and I state it on record genda obuuza abakolaganyeeko naye really kukolagana njala nkuwa abantu bano wammanga njala nkuwa Anatolius gwe yayitanga vice we mwenna mumumanyi enkolagana yaabwe eri etya yaggwa etya njagala nkuwa gwe bayita munnamasaka yamuteekamu ssente ze nnyingi n'atuuka n'oggula kawunde eyo omusajja gwe mwala bagikubako bw'ati enkolagana yaabwe eri etya njagala obuuze gwe bayita Trevor eyalinga amwambaza amuvuga
njagala obuuze enkolagana yaabwe eri etya, njagala obuuze Norton and George ndowooza balabika ku video on a scale of 100 be baakamukolera video 90%. Ne collabos eziri international ze yafuna enkolagana yaabwe eri etya. Nkugambye ye muntu asinga okuba nga ye munnanfuusi. Genda obuuza bapromota abatagala show zaabwereere ngamba bapromota nti really nteekamu ssente oba bakyasobola omutegeka. Contract ezaffe naawe ebimanyi mwana waffe ate nze mbadde ndudde naye ate akagambo kasooka okukutega nga munaakola asobole okukubba obulungi takuyita linnya lyo akuyita bro. Emmotoka zaagula nga tamalaayo zo nja kudda mu version eddako. Waliwo ya mama afuswa story nze njiyina neyaleeta emmotoka n'emmotoka mmanyi weeri ne ssente mmeka ezasasulwa eyo ngimanyi. Waliwo yali omuyimbi gwe yali yasayiningako sijja kwogera linnya lye byonmanyi bingi nnyo. Anneesonyiwe ekyokubiri aleke kubuzaabuza bantu nze mubanja si yammanja. Nze namusanga n'ebbanja lya $130,000 erya banka emu gye sijja kwogera. Wabula kuzimu ku ssente ze nasooka okukola ye ng'omuntu yakwata essimu n'ankubira n'angamba manager Tuesday batwakolanga isamba na manager wamma bro tebakulimba tegwaweze gumu n'ekitundu naye era twakoze babadde abantu ng'omutwalo gumu mu 13 kwabuzeeko kuwola ki okay kale katugezezo zali $113,000 mba ninofunako $10,000 na meka ajja aveeyo agambe nti ezo yazinsasula instead omanyi kye yaŋŋamba nti omanye ebbanja lya banka liri lye tulina kakati njagala ntuukeyo balischedulinge. I will not succumb to any kind of threat. I will not. Kubanga njogera mazima nwanirira linnya lyange na ssente zange entuuyo zange. Bwe kiba kya compensation ntunulire $1,000,000 nga 15. Yeah, if it is compensation ng'ate nsobola n'obiyimirirako nti kino nandibadde nfuna bwezi kino $1,000,000 nga 15.